ngambira ku munaku inanye owulira Archbishop Kazimba Mugalu byayogera. N'olwekyo mmwe abakazi abali wano oba abasajja tebafaayo ku baana bwe mufe ku baana bammwe. Abaana bammwe bano temumanyi kye bagenda kubeera. Nze mama wange Jessica Nanyonjo yampeerera naawe n'agira sente y'ekikazi nga taata wange abasiza abakazi bangi oluusi basatu oba bana okusinziira ku season ey'emmwanyi ayongerako eya pamba ayongerako. Naye njala kutegeeza ekiseera kyatuuka wadde mama wange Jessica Nanyonjo yafama naye ate taata wange ono atampeera ate yafunamu era yakafa nga 17 Aprili omwaka nga aweze emyaka 93. Oli yampeera teyafunamu yafa mangu. Mmwe abasajja mugayayira abaana ne mugenda n'abakazi abalala n'owerera abaana banakiyombekedde ababa nga babonaabona. Nakiyombekedde abaana be tebagenda kukulabirira. Bano booleka emabega be baana bo tebagenda kukulabirira. Nakiyombekedde ne malaaya akwagalako ssente era n'ofa teyetabe oba olowooza nnimba gwefa olabe gwefa olabe ekinakubaako. Akati ebyobululu byawedde n'abalala bawedde akaluno kabadde kamaanyi kano olaba kyemunano solo nako kayugumiza nawulidde mbunako mulimu abakabya bakalwakero si bakabba batya abasimba mugongo nga mulaba abantu bonna we baali basimba simanyi enziba waliwo enziba kati eri scientific embala yebahe babala bongeramu emu 5 8 15 embala banenjala kubasaba Katonda atuyambe tukole ekintu ekituufu. Bwe bakyapaaso ne Berosiro n'abalala mukole ekintu ekituufu naddala okulaba enkulaakulana ey'okusomesa abaana abantu okwagala Katonda ebintu eby'okuttiŋŋana ebintu eby'okulugaŋŋana mubiveeko. Ssaabawolereza wa Kkanisa ya Uganda Samuel Stephen Kazimba avuddeyo n'ayogera ku nsonga ez'obufuzi nga bwe zibadde zitambula mu ggwanga lino n'avumira effujjo eryakolebwa mu kalulu ke tuvuddemu okuba ssentebe y'ebyalo n'agamba kyewuunyisa okulaba nga n'akalulu k'okusimba mugongo nako abantu basobodde okukabba. Ssaabalabirizi avuddeyo n'ayogera ne ku nsonga z'abakungu ba gavumenti abagenda bakunga abazadde obutaddamu kusasulira abaana baabwe fiizi ku ssomero n'okusobola okulya emmere n'agamba ekyo ekintu balina okukikomya. Omwana tasobola kubeerawo ku ssomero n'asoma nga talina mmere gy'alidde. N'agamba abantu abakunga okulaba nga tebasasula fiizi ku ssomero bababuuze abaana baabwe basomera mu masomero ki. N'agamba abaana baabwe abasinga abangi basomera mu masomero ag'ebbeeyi kyokka bo bakunga bano abasomera mu masomero aga wansi okulaba nga tebasasula fiizi. N'agamba singa babeerawo kwabo abakunga obutasasula fiizi nga basomesa omwana mu masomero gano aga wansi basobola okugondera ekiragiro ekyo wabula banga temuli n'omu alinayo omwana we baleme okuwuliza ekiragiro ekyo basobole okusasulira abaana baabwe fiizi basobole okulya emmere wamu n'okulaakulanya amasomero ge basomeramu. Ggwanga lino nga Bishop bw'ayogedde bwe tunakuza abaana buli muntu alina paati ey'okukola. Tewali ateekeddwa era nebaza gavumenti ekoze tetuteekeddwa kunyoma gavumenti kyekola ekikulu naye bananyini kuzaale ne bagirako ddala obuvunaanyizibwa nedda bannange abaana enjala nebaluma. Njagala ombuulize omwana w'oyo akugaana okuwa omwana we emmere omubuuze omwana we gy'asomera ojja kubasanga buddo gayaza ate nga basasula okamala babamu ne excess sasula n'ebitabo. Banange muleme kusiriwala nkyogedde bulungi mu Luganda era nga nkikakasa agambye atya mwe mukyogedde yamungoberera. Buli muntu akole kyateekeddwa okukola mubiveeko bino naye njagala okubasa mukikole mu mateeka. PTA chairman board muyise resolution bwe batwe bakikola
bano ba headmaster mubajjeemu mu bintu bajja kubagoba, they will be interdicted. Naye bakyama babeka abazadde abali wano abaagala abaana baabwe bayite, babeka abaagala abaana be bayite, mugulire emikono nga sikiraba. Nange njagala bazukulu bange njagala, naye teri mwana n'omu agenda kuyita nga talya. Nze bwe ngenda mu ssomero ne bansuna lipoota nti wano abaana tebalya, sibuuza performance weba primary, ntandika kubuuza grade ez'okusatu zaali mmeka wano, kuba tebabamu mu first ne second abatalya, tebabamu. First grade teziba mu bantu batalya. Kakati ekizimbe nga kino tujja kwetaaga abantu abaleetayo akasente. Ssabalabizi asabye abasajja okulaba nga bafaayo nnyo eri abakyala baabwe, n'agamba esente zebamalira ku bakyala abalala tezijja kubayamba kintu kyonna, n'agamba omukyala wawaka abeera wankize nnyo okulaba nga akulabirira. Ekyo njala kubasabira, temukkirize bibasiba, temukkiriza obusente obutaliimu ne bukusiba akasente ak'ekitumbuuwa oba akakabalagala ne kakulemesa okusoma. Tokkiriza bintu ebyo n'abakuwaanawaana nti olabika bulungi bwe nkulabye ng'oyitawo era n'amalusu gannemye okumira. Ebyo temuli, nkulabye olabika bulungi nnyo olinga nga wotameloni. Mubiviireko dda mwese biri musome. Bakadde bamwe bagenda balabe bakadde bwe baleeta diguli bwe tebazireeta, mwe mulina okuzireeta. Bakadde bamwe batatuuka Makerere, batatuuka mu UC, batatuuka Mbala ku diguli, mwe mulina okubaleetayo nga mutikkirwa mu linnya lya Yesu Kristo. N'olwekyo mwe abakyala bali wano, kubanga nze okulaba abakyala mwe musinga obungi wano, era nga bwe kiba bulijjo. Percentage ziri bwe ziti, abasajja abantu abasaba mu kkanisa 85% b'abakazi, mu kwaya 85 ba 9 b'abakazi, kwaya zonna. Percentage endala 9 ku 10 abazadde abalambula abaana, 9 ku 10 baba bakazi. Mukiwulidde ekyo? Ate era ne mu kuwagiza mu kufiirwa biki 85 baba bakazi. Abakazi be basinga n'obungi, percentage eringa mu 95 be basinga okugenda mu masala. Ne basinga. Naye ensonga ezisinga okubatwala za kuloga basajja. Ne bajja baabwe. Kaakati wuliriza, abasajja be basinga obungi mu bbaala. Abasajja basinga obungi mu betting. Abasajja basinga obungi mu makomera. Newankubadde si bonna abaasiba amakomera nti balina ensonga. Eriyo abamu abaasiba amakomera bambi nga babasibira bwereere, naye factors eri esigalawo be basinga ki obungi. Ngambira ku munnakulinaanya owulira Archbishop Kazimba Mugalu byayogera. N'olwekyo mmwe abakazi abali wano, oba abasajja tebafaayo ku baana, bwe mufe ku baana bammwe. Abaana bamwe bano temumanyi kye bagenda kubeera. Nze mama wange Jessica Nanyonjo yampeerera naawe n'agira sente y'ekikazi nga taata wange abasiisa abakazi bangi, oluusi 3 oba 4 okusinziira ku season. Ey'emmwanyi ayongerako, ey'epamba ayongerako. Naye njala okutegeeza ekiseera kyatuuka nti mama wange Jessica Nanyonjo yafama
naye ate taata wange ono atampeera ate yafunamu era yakafa nga 17 Apuli omwaka nga weze emyaka 93. Oli yampeera teyafunamu, yafa mangu. Mwe abasajja mugayayira abaana ne mugenda n'abakazi abalala n'owerera abaana banakiyombekedde abaganga babonaabona nakiyombekedde abaana be tebagenda kukulabirira. Bano booleka emabega be baana bo tebagenda kukulabirira. Nakiyombekedde ne malaaya kwagalako sente era n'ofa teyetabe oba olowooza nnimba gwefa olabe gwefa olabe ekinakubaako. N'olwekyo njamutegeere wetaaga okuweera abaana bammwe. Omwana wo mwana wa mukazi teri musajja yali afunye lubuto era kati nze wano mama wange wadde yafa dda naye nina wano ekkundi bulungi bayita peri baton. Kitegeeza nti okyalina enkolagana ne maama wo bwe yakuliisizanga. Maama asigala maama. Mwe abaana temunyomanga bamaama bammwe ne bataata bammwe mubasseemu ekitiibwa kubanga bakolagana bulungi. Maama alina okugambako taata wo bulungi. Gamba muno nti Bishop abatugambiddeko. Naye nammwe abakazi bannange mulimu abakazi abavuma, mulimu abakazi ajjana nakoleka practice nga batanadda n'avuma ekisenge olibwati n'akivuma akoleka rehearsal n'akivuma omusajja agera kutuuka n'amuvuma nga kwalaba n'abaana ne baga naye mami avuma bannange mami avuma ekyo kivumo nambemu kivumo namba 2. Twetaaga okukolagana tulaba tunakuza abaana. Buli muntu yeetaaga munne. Eggwanga lino nga Bishop bwayogedde tulaba tunakuza abaana. Buli muntu alina paati ey'okukola. Aba naye nsaba mu abakyala abadde balowooza okuloga abasajja mukiviireko ddala. Era njagala okubawa amagezi. Omusajja asabira musabire. Bw'abanga agenze asule mu maka nga tasuze mu maka gano zuuka ekyogera Mukama byonna gy'agenza okusula musabirayo Mukama. Nsaba Mukama omulwazi olubuto buli wagenda ku kitanda ng'ayagala kugendako mu latrine akomewo. Buli wadda ku kitanda ng'enjoka zimulumangaaga wakiri essaala eyo nungi mu kifo ky'okumuloga. Aleluya, aleluya. Omeka abakyala bagala essaala eyo. Mukama bawa omukisa. Mbagaliza ekisa kya Katonda. Yesu gwe twetaaga. Yesu bw'anatusiika n'atulokola n'atukyusa ajja kuteekawo enjawulo. Ajja kuteekawo enjawulo mu baana b'amasomero, ajja kusaawo enjawulo mu basomesa, ajja kusaawo enjawulo mu Uganda, ajja kusaawo enjawulo mu bali b'enguzi, ajja kusaawo enjawulo mu bantu ba Katonda, ajja kusaawo enjawulo mu bantu abalowooza mu mayembe n'ebiteega n'ennyabingi n'omusuko n'eki byonna ajja kuteekawo enjawulo. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amen. Just waiting for you, Jesus, 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 we are here. Jesus, we are here. Jesus.
May the Almighty God, our Heavenly Father, the one who promised forgiveness to all who repent and turn back to Him, now forgive you. May He pardon you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and give you life eternal through Jesus Christ our Lord.